Honorable Nyamutoro totulowooze santi ebintu bya laavu wakabiyingira era osookedde ku Eddie Kenzo. Katwogereko bannaye kimala osusizza nnyo okutukuba omusajja mu maaso naawe. Omusajja gw'otukuba mu maaso alina abaana 3 mu bamaama 3. Omusajja yalabalabadde abakazi kati ebyokola si bipya. Lema nga yayagala Kenzo naye bamalirizawa. Peji yoyo nogijuziza Eddie Kenzo, buli kimu Eddie Kenzo. Ekisooka oyagala nnyo okutrending, oyagala nnyo kamera, oyagala nnyo kabampaani. Kasaba kuyita mukyala Kenzo bannaye. N'olaba ng'ofa essanyu nti mukyala musuuza wuuyo owulira ng'ofa essanyu. Naye oyo ssebo gwe linda bakugyeko obwa minisita togenda kuddamu kumulaba, ajja kutandika okuba nga asula bweru nga takyadda waka. Ffe tukulinze nnyabo totulowozesa nti wakagwa mu laavu. Abayaye b'e Kampala tonna bakubamanya wakava mu kyalo ewammwe. So weegendereze Nyamutoolo. Omumanyi eno tuli mu sizoni ya mataba kakati bw'oteesabika bulungi n'oggumira weesanga oggweredde nga bbalaafu. Mmwe mbadde wano ne nzijukira mu mwaka gwa 2013 nsonyiwa kusandikira mu nseko. Obuganda twafuna amawulire ag'essanyu nti Ssaabasajja Kabaka asiimye omulembe guno n'aguwa abavubuka era agenda okubeera katikkiro waabwe muvubuka munnaabwe. Abavubuka netujjayo engalabi, netujjayo eŋŋoma, netujjayo ebisenso, netujjayo amadinda. Gwe ate munnange Ssaabasajja Kabaka baawadde omulembe gwaffe. Kakati nze nga nz'omu ne nniina ndabe ku muvubuka munnaffe Ssaabasajja Kabaka gw'atuwadde. Okutunula ku muvubuka munnaffe Ssaabasajja Kabaka gw'atuwadde nesooka nendekamu nenga Ssaabasajja Kabaka wano atankoza atya. Nensirika nembireka nga ye nfaaki. Tutambudde ne muvubuka munnaffe. Tukulukuse ne muvubuka munnaffe. Seera kituuse. Abavubuka babanja muvubuka munnaabwe. Ebifa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka muvubuka munnaabwe anyiza. Kyokka nga bwe baali bamulonda bagamba nti engeri ono gy'ali muvubuka munnaabwe agenda kusobola okuwuliziganya bulungi ne bavubuka banne, aleeta ebirowoozo embuga kubanga bivudde mu bavubuka banne lwa nsonga nti essaawa eno bwe weetegereza mu Buganda abavubuka be bangi nnyo, abakadde be batono. Kaakati kambaye muvubuka munnaabwe agenda ajja ebirowoozo by'abo abangi kubanga kaakati bano abangi gwe musingi okuyimiridde Buganda. Era nga bo basuubira nti muvubuka munnaabwe ono agenda kubaggyirayo ebirowoozo abireeta eno era ajjeyo ebirowoozo eno naye abitwale mu bavubuka banne. Kakati muvubuka munnaabwe gwe balowooza nti banaawuliziganya bulungi kubanga guno omulembe gw'abavubuka. Abavubuka bali mu kumugamba nti Ssaabasajja Kabaka aliwa. Nafunye ngumi nemuddamu kumanyiira gavubuka mmwe agatayina mpisa tujja kubagana. Kakati agavubuka ganna agatayina mpisa gamwokyeza yeji nagamba temunzita ndi musajja mukulu bakulirawo bano abatayina mpisa abakuba abantu abakulu abatabatya. Kyokkanga bo bana abavubuka baali balowooza nti baabalondera muvubuka munnaabwe oba bali na muvubuka munnaabwe era y'ensonga lwaki babadde bamukuba kivubuka. Naye ngumi esoose ayatuliddewo nti baaba sibangako wa myaka gyammo ze ndi mukadde. Ate mbooza engeri Ssaabasajja gyali omulwadde eyo n'agenda eyo. Kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako
oboolyawo ne tuutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola. Profesa yabuuzizza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku kabaka. Akati singa ngamba Obuganda nti mugende mumulabe. Profesa olowooza banaagenda. Ennyonyi kizibulo n'ebifo. Omanyi ebiseera ebimu omuntu wabanga ayogera mu bantu abangi omujjangako amaaso n'ogatunuulizaako ku abo baayogereramu n'olaba reaction y'abantu abo baayogereramu kisobola okukuyamba okumanya nti okusinza ku bantu bano entunula gye batunulamu ne reaction yaabwe eraga nti ddala bali kimu era bali ku peegi emu n'ono ali mu kwogera. Era kisobola okukuyamba okumanya nti wadde ono ayogera mu bantu abo naye entunula yaabwe eraga nti bawakanya byayogera newankubadde nga tebaatudde naye olw'embeera entunula yaabwe esobola okukulaga kiki ekigenda mu maaso. Profesa yabuuzizza ekibuuzo oba ye Profesa Kateregga oyo oluvannyuma lwa Katikkiro okumala okutegeeza Obuganda nti Kabaka yagenda bweru kujjanjabibwa. Profesa yamubuuzizza nti Kabaka bw'abanga mulwadde ng'ali mu nsi z'ebweru ffe abalina obusobozi tetusobola kumanya nsi gy'alimu tugende tumulambuleko tumutwaleko ne kadagala akaganda buli okaza n'omuyambako ku bulwadde obumuluma. Oli ekibuuzo ekyo gwolowooza ekibuuzo ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza kukkiririza mu Katikkiro byayogedde nti ddala kituufu Kabaka ali mu nsi z'ebweru mulwadde oba kirimu okuwakanya ebigambo bya Katikkiro byayogedde nti kale bwe kibanga ddala kituufu nti Kabaka ali mu nsi z'ebweru mulwadde ali mu kujjanjabibwa ffe tulina obusobozi obusobola okulinnya ennyonyi ne tugenda mu nsi yonna gye bali mu kumujjanjabira ne tusobola omulambula ne tumulaba nako. Ekyo kiba kitegeeza nti si bamativu n'ekibagambibwa nti Kabaka ali mu nsi z'ebweru mulwadde ali mu kujjanjabibwa kye kiba kiraga. Oli okutuga nti kale tulagirire gyali ffe abalina obusobozi tugende tumulabeko kiba kiraga butali buki bumativu information gy'owadde abantu abo. Ekyokubiri owulirize ansa eya Katikkiro gye yazzeemu. Yabuuzizza nti singa anakkiriza buli muntu yenna ogenda okulambula Kabaka mbu Obuganda tebuggweewo bwonna gwe bagambe nti buli Muganda alina obusobozi obusobola okulinnya ennyonyi ogenda okulambula Kabaka gye yalwalira. Lwaki otiisatiisa mbu Obuganda tebuggweewo bwonna? Ekyo kimu. Ekyokubiri mbu ennyonyi teziibula we ziyita gwokola ku byentambula z'ennyonyi okakasa nti mu Uganda mulimu Abaganda abasobola okusituka enkya ne bagamba bagende Kabaka mu nsi gy'alimu ne bajjuza ennyonyi eziri mu Uganda zonna ne zibula we ziyita kulogenda nga bonna bajja ennyonyi genda kulambula Kabaka. Okikakasa gwatali musawo nti tokkiriza bantu kugenda kulaba ku mulwadde. Lwaki ogaana okubuulira abalina obusobozi ensi Kabaka gy'alimu bagende bamulambuleko mu bulwadde bw'alimu oba olyawo naye bwanalaba ku bantu be basajja be nga bagenzeyo okumulambulako kijja mmuzzaamu amaanyi n'okwongera okukola ki okwekakasa nti mu butuufu ddala abasajja bange banjagala olaba batuuse n'okunnoonyaako eno gye ndi obulwadde gye bunnumira bajje bandabeko kikulu nnyo. Kwekyo ffenna tukimanyi mu Buganda ti okulambula ku muntu nga mulwadde kimukubizaamu omulwadde amaanyi era mpisa nnungi mu mpisa za Buganda. Kakati gwe lwaki oza kimu nti anze empuli bagenda ne bamulaba mwaba bagenda ne bamulaba n'ono ayagala abeeremu ayina obusobozi obusobola okulinnya ennyonyi agenda alaba omulwadde kugira ngo mpozi okuga nti obulwadde obuluma Kabaka mu mateeka g'abasawo tebakkiriza muntu yenna kugenda mulabako. Naye bw'ogamba Obuganda bujja kuggweera mu bbanga nga bonna bagenda kulambula Kabaka nti ennyonyi zijja kula ne wezipaakinga nga zitwala abantu bagenda okulambula Kabaka okwo kuba kwekasa na kulimba. Oba okitegeera naye nga bwe kyomanya nti ekibuuzo kya Profesa oyo kiraga butali bumativu ku ekyo ky'obagamba ku bikwatagana ku kubulawo kwa Kabaka waffe. Tobuzaabuza bantu
muze mbuulize ebimukwatako bw'obiwuliza tagaanye tobiwuliza naye agambye gwenga bw'otasobola kugendayo owuliza buwuliza yalina obusobozi yogera bwogezi nti kabaka ali mu Germany kiye mu ddwaliro bweri ti mu kibuga bwe kiti baba balina obusobozi enkya balinnyonnyoye bagende e Germany balambule ku kabaka waabwe obulwadde bwe buluma ebbanga lyamaze ng'ali mu ddwaliro okitegeera olwekyo kingenda ogamba bannayuganda bannange amaloboozi gaffe kikulu nnyo temunyooma amaloboozi gammwe ebbanga lyemumala nga byoyogerako mazima nga si bagenda okubuuza enkya nti lwaki wayogedde kino nga tolina bujulizi kukyogerako naye ebbanga lyemumala nga byogera mazima yogera eddoboozi likola ekintu kinene nnyo abo basajja abakulu okutuuka n'okubuuza ebibuuzo ebibabuuza Charles Peter Mayiga babimubuuza lw'amaloboozi gammwe ge balaba ku intaneti nga mwebuuza kabaka wa gyali n'olwekyo temusirika abantu singa temwasirika before Uganda teyali tusaana w'eri olwaleero naye ekyaleeta obuzibu bakulu baffe ne bakadde baffe kusirika before tugenze okutandika okuba nti twogera nga kiri tuleti ng'ebyononese just kati tulwana kusigala nga twogera tutereeze ebyononese awamu n'ekyo tugende tusobole esi yaffe esobola okugenda mu maaso temusirika